Malugirawo yabuuza n'omuvubuka muyina ennyama y'embuzi nga ennyama y'embuzi gyeri nga yammeka nti atutandikira ku ya 5 ebiseera ebyo nga 5 zizitowa nga bagamba nti amuleeta embuzi ya mitwalo 3 nga baleeta embuzi saniya nayo nga tulya kati nze bwendya onywesa n'okoowa tumala okulya bulungi nnyo tulidde akutte gundi yeesiimudde bulungi kasaviyeti yeesiimuddeko naye yeesiimuddeko awo biki kati nga gaye nga ngamba olabye otya olwaleero bwe tusulako ffenna nga mutunuulira bwinti nga ngamba ngenda kukuwaayo $5,000,000 sinaamunyega kigambo kirala ne mutunuulira bwinti ne nnyimirira nangamba leka ngenda kukuwaayo obukadde 10 ate mbuteeka ku akawunti yo nga tetunaba na kuva wano obukadde 10 obugatte ku kikyali kizibu nnyo okujjawo kimanye muvubuka esaawa zino niwo mwakadde kamu agenda kubanga ate abavubuka tebakyalina byakukola emirimu tebakyagirina ate ekyokubiri twagala nnyo ssente tuli mu bwetaavu bwa ssente okiwulira kati bagambye obukadde 10 nga mugamba nti neze wanfuye nkyasobola ozikuddiza olwo obusungu olina bungi nga ngamba tonyiiga ngenda kuwa obukadde 15 teeka ku akawunti ayongeza kyenva nsituka nenkwata ecupa yange ekitundu kyali sigaddemu mba ntambula nangamba ngenda kuwa obukadde 25 yali anywaki yali wa soda ye yali ategeera bulungi yali wa soda yali soba yali wa soda yakola abitegeera bulungi nnyo ate nga musajja wa kitiibwa nnyo kubanga ali akubye bulungi nnyo akakaluke bano abambala buno obusuuti obuliko ebiseera nga bwakajja obwo obusuuti obwo munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima nkwagala nnyo muganda wange eye-10 ku Wonders Just n'ofissawo akadde n'olaba ebintu byaffe bye tukuteerayo olunaku olwaleero njagala twogere ku bisiyaga ebisiyaga ebikutte akati mu ggwanga lyattu Uganda nina ka vidiyo ke nalengedde ak'omusiyazi gwe bakwatidde embaale bamukubye ekibooko 15 kataazirike wakalabyeko papadi abeeko bolukwata bakwata bakuliganga nti ne bakuba kibooko 15 okay so kulamuze kubatulaba tugende maaso abatulaba ku Wonders Just amanya n'eddoboozi yenze papadi de General MC Saalongo nze gw'oli naye era nga muganda wange aka video nakalabye era nga bungambye naye abembaale oko sikutwalira mateeka mu nedda ate bankoze bubi omusiyazi agwana kalabba ate lwaki lwansonga muganda wange warengedde emigo gye bamukubye nagirabye nejjadde emigo gyadde tegimala ne bakuirako ne ku mazzi ku mugongo gyabadde tegimala zekankubulira abasana akujjako kamaanyaawe omuntu omusajja okwatagano tya n'omusajja ne mugenda mu kikolwa ky'omukwano by the way nalabye gundi akantu ako nenzijukira nze Brad omanyi abasajja abo abasiyazi abo balaba balina ssente era essaawa yonna asobola okukema oba toli wa mutima mugumu nze wande kyali kintuuseeko omwaka yali 12 ndowooza nga 12 awo 2013 awo bemba seerabidde nosinkana omusiyazi kankunyumiza olugero luno ebiseera ebyo twatugenda mu nnaku nkulu
katugenda mu nnaku enkulu ngamba abantu bange ngamba mukazi wange mugamba omanyi keziweze nga 2 transport ajja kuba mungi munsookeyo genda nga ino genda ne bato bange walu bato bange awo waliwo Kajjofule Isaac Godi bangi awo Messi Toti twali bangi ne mbaga mugende mu kyalo kati nze njiribe zino ennaku nze ngenda kujja ku Christmas kwennyini oba kwa 24 naye bwe nchape ennaku 3 sente ne zibula ne mbakubira ne bagamba buulire sente zibuze kati ate nyina kunoonya zibajjayo gwe nga togenda genda zimbuze kati kwolwo lwe mbagamba kwa 23 enkeera kwa 24 nagenda okukola mu kifo bakiyita Hanis Pub kiri ku Lubaga Road awo kyabeeranga kati baagijjawo ntuuka ku Hanis Pub awo wanange wali National Theatre awo owetaawo tegeerawo ntuuka awo ntandika okukola waliwo kaliyoge ntandika okukola awo ntandika nkikuba kati weyita najja nampa emitwalo 10 nangamba nga ndi ku stage nga okubanga ndi banfuwa ssente banfuwa emitwalo 10 nga nzikwata ngamba tikati ajja bali mu kyalo mufunye ninvayo feeza esooka nenteekayo bagalozi nenzirayo feeza ey'okubiri bwe nzirayo feeza ey'okubiri weyitayo omu nandeetera emitwalo aga 2 ku stage nyingidde ekyasatu ningamba kiriya yajjabuza kwasa bukwasa kati bwe nvaayo ku erutu ey'okubiri gaalo ajja oyo gaya ajja weyita ng'ajja omulenzi nga ŋŋamba onywa kyakunywa ki nga mubuuza ekyokunywa ani akingwe nga waliwo omugagga obwedda mpa ssente ezo zenkuleetera ne mugamba njagala white vodka kati white vodka eyo emabegako eyo yabanga ya mitwalo 21 nga bagitunda ng'oyagala kumwejjako kati nga ngezesa nze osobola okuva ine omubuuza kyenywa negawa ekyokunywa kya mitwalo tontwala nga mu restaurant oba mu bbala nga ndisaba kyoyagala tontwala nga mu bbala nkulabula tonyingizanga ebbaala oba mu restaurant oba mu hotel noŋŋamba saba kyoyagala oyinza okwoza amasowaani nze nina okusalira olina okuŋŋamba ndisaba ekyokulya ekitasukka 6 ekitasukka 1 oba bakuweka soda yambuuza oyagala kyakunywa ki ne mbuuza ni akingulira naŋŋamba waliwo omugagga ekyo kigambo okimanyi nti omugagga omugiiga alla namugambiraho bampe white vodka omwana ng'agenda ng'akomawo n'emitwalo 20 nga sente bazimpadde zizino nga mugamba zimpe ng'azimpa nga nkwatako emitwalo egi nga ngimuwa nze nga nkwasigaze 19 nga 19 nzijjako omutwalo nga ngenda ngulako kayuggi kakoota nga kayiwa mu gilaasi zino empanvu nga banteeramu ennimu banteeramu ice cubes kanvimba bwe nenga n'omugagga simanyi waatudde olubagagga wadde dda mu kirabu naawe ofuuse omu ku bagagga baamu kaakati olwo ssebo nyina emitwalo gyange 48 mu nsawo olwo ne puroguramu zikyuse nti kati ŋŋenda mu kyalo tebanawa nakusasula zenakoledde nenga kati oyinza nozibalekera kakati be nagambye nti mwenda balinda bulinzi ate kati nze nzija ngotyo kakati nga ŋŋamba nga mmalamu ngenda feeza eyokusatu awo ku stage nkolakolamu nvaayo bwe nvaayo omwana nga dda weyita nga ŋŋamba waayo omugagga agambye nga toyina kyonywa nga mugamba nti ekyokunywa kyaweddemu kwa sinywa nzekka tonywa wekka mu bbaala sinywa nzekka ne mugamba nti nyina bannange benkola ki benywa nabo olwo oli mukunyonyera weyita ne mugamba addeyo
naddayo gagga agamba lwaki musajja alina mu musooke oli mu kusinziira ebyokunywa gye byajjamu yali talooza nakwebyo kubanga bwe namugamba nti sinywa nzekka yaweereza ssente za cupa 2 wanje emitwalo 42 n'agamba emu giye emu yabaki emitwalo 42 emu yabali n'okwata 42 n'oteeka mu nsa n'enkwata emitwalo gyange 40 n'enkwatako emitwalo 4 n'enjuwa omwana aleese kati banno lwaki tobagulira nsigaza emitwalo gyange 38 nina ebizibu byange nabo balina ebyabwe otyo nsigaza emitwalo 38 mu nsawo nemba nga njigasse kwa in fact nejjako omutwalo nengulayo koota endala nenjitabula nga bwe natabudde kali okitegeera nemba mu nsawo yange awo ssebe saawa eyo nga nzituwa emitwalo 9 oli mugagga muvundu kakati gyebikomekera sijja kukulwisaayo nga tukola sho ng'eggwa sho bweggwa nga ngenda nga bansasula akasente kange nali nkoledde nga nkateeka mu nsawo nyina omuze sente zenfunye mu audience sizigatta na zenkoledde nenzisa saidi edala weyita ndibandi awo nga jjanga nti wayi mugagga akuyita olongo otudde wekka nali ku kawunta bwe nti ndi ne giraasi yange eri weewuunya kyakuzzaako naye nga olwedde nafunye edda amaanyi gwe kyobumanya nali nafunye edda amaanyi sente njirina mu nsawo mweri otyo azze ampise nimuga twambuke ne twambuka nyambuka nakagiraasi kange mpola mpola nga ngamba ekyokunywa nga kikendedde olwotuuka olaba omugagga wali osuubira mukazi oba nali nsuubira era mugagga ndi musajja nemba sinatuula nanga ekyokunywa nga kikendedde omwana wedda nkolako aliwa nga mugagga nzikirire nga nzikirira nga muyita ngajja nga mugagga muleetere eccupa endala eyo nali sina bwenjitaasa nagikkiriza nejja ejja kwalaali kuluno ejja kwalaali nga bagireeta n'ebirungo bya ice cubes biki byonna bu bucket nga babuleeta babuteeka awo nga ntandika kwerunga naye mba naakatuula bwe nti gayi nga nkuba omukono bwati ku kisambi nga gyebale saasooka kiteekako nnyo ebirowoozo nga mugaa kale boosi nawe gyebaleko neyanziza obubaka bonna bamuŋŋambye bwedda mbufuna neyanza nga tewali buzibu gwenywa gomanyi walidde ofunye mukwano gwo naye nga bwankubirira bwati walidde nemugamba sinaba kulya nga abakuwa ebyokulya byoyagala nga mbisaba abandeetera chips awo n'enkoko nga babireeta nga ndya bwenywa kati malogira awo abuuza omuvubuka muyina ennyama y'embuzi nga ennyama y'embuzi gyeri nga yammeka nti atutandikira ku ya 5 ebiseera ebyo nga 5 zizitowa nga bagamba nti amuleeta embuzi ya 3 nga baleeta embuzi saniya nayo nga tulya kati nze bwendya onywesa n'okoowa tumala okulya bulungi nnyo tulidde akutte gundi yeesiimudde bulungi gastaviyeti yeesiimuddeko naye yeesiimuddeko awo biki nga ŋŋamba nga ddamu nga nkuba ku kisami nga ŋŋamba olaba otya olwaleero olwo muli mu ssaawa mmeka essaawa ziri mu 9 ez'ekiro ziri mu 9 ez'ekiro kuba walisho yaggwanga 7 olobudde tubututte tutaawe tuliiridde biki abaana bewaleese babasiibudde biki abaana nga bakyalimu engeri gye bali bawala baba beeyiiya nga ŋŋamba awo kati nga gaye nga ŋŋamba olabye otya olwaleero bwe tusulako ffenna baddanga batulaba tuli ku mboozi Abasiyazi ate bino bya ddala kati sente basajja balina sente n'abakazi balina sente
nga mutunulira bwinti nga ngamba ngenda kuwayo milioni 5 sinamunyega kigambo kirala ne mutunulira bwinti ne nyimirira nangamba leka ngenda kuwayo kale ngenda kuwayo obukadde 10 ate mbuteeka ku akaunti yo nga tetunaba na kuva wano obukadde 10 yes obukadde 10 gwomanyi obw'omwaka ogwo 2012-2013 bannanga abazadde simanyi anajjawo Okusiyaga naye muganda wange obukadde 10 obugatte ku kikyali kizibu nnyo okujjawo kimanyi muvubuka esaawa zino niwo mwakadde kamu agenda kubanga ate abavubuka tebakyalina byakukola emirimu tebakyagirina ate ekyokubiri twagala nnyo ssente tuli mu bwetaavu bwa ssente okiwulira kati bagambye obukadde 10 nga mugamba nti neze wanfuye nkyasobola ozikuddiza olwo obusungu olina bungi nga ngamba tonyiiga ngenda kuwa obukadde 15 teeka ku akawunti ayongezza kyenva nsituka nenkwata eccupa yange ekitundu kyali sigaddemu mba ntambula nangamba ngenda kuwa obukadde 25 yali anywaki yali wa soda ye yali ategeera bulungi yali wa soda yali soba yali wa soda yakola abitegeera bulungi nnyo ate nga musajja wa kitiibwa nnyo kubanga ali akubye bulungi nnyo akakaluke bana abambala buno obusuuti obuliko ebiseera nga bwakajja obwo obusuuti obwo bufiitingi obwo nangamba omanyi kale nfunirayo kale abikola bw'oba olina gw'omanya abikola ngasobola ekikola twakoma ku 25 kubanga awo yazongeza omulundi gumu n'azifuula 25 abatulaba n'abatuwuliriza basobola bayinza okuba nga balowooza abamu nga bagamba wa okitegeera wa biki alimba nekyenkugamba mazima bro ezo sente nazigaana ate nga za sente ntuufu oba toli mugumu ate n'ekyokubiri ennyumba eba ewedde ng'olinako n'emmotoka eri wali ne bizinensi ebiseera ebyo ate oba ne mu nnaku zino ne kaakati ne mu nnaku zino kulaya akamotoka kati nga nina mukwano gwange Moza ayagala nnyo okulinnya ssere singa butere nga kati ali mu kisiko mukubira essimu gawaayo oli luddawa ndi eno Kasanda muganda wange omusajja nga ŋŋamba nti kyoba okola nfunirayo akola ki abikola ofuuse agenti waabyo kati mu ttiimu nali nnyinamu omuwala omuwala sijja mwatuukiriza mannya naye nga omuwala oyo yali yeetunda naye ng'atunda wa mirundi ebiri ne mugamba nina omuwala gwe mmanyi akola byombi nga ŋŋamba okusinga njagala muki mulenzi kimulumira nnyo ng'ali ku mulenzi ng'olabira ddala omanyi omuntu alina obwagazi mpulira njagala mulenzi olwo nga naye agenda mu 25 simanyi omanzi yali alaba nga ali ku masavu simanyi omanyi ebbeeyi eyinza okukka mu kkongolesa ate ng'ole anaye bino bye tunyumya byaliyo ebbeeyi eyinza okukka mu kkongolesa eruyongoyongo naye kati ndowooza kunze yali alaba ndowooza nga alaba kiddeemu ndowooze amasavu mangi ate yakoledda nga weerigiragira ku ndowooza n'ayiika amaddu kale bwe mugamba naye tewali kyakkola kale genda oleeta oyo naye ng'owulaba alina ennaku kimulumye nnyo leeta oyo naye oyo muwa kakadde kati nze oli nali mumanyi nga yeetunda livansi ali mu 10 maaso abeera mu 5 3 agiseero kamala otyo nga ngenda muyita omuwala nga mugamba owaaye nti akyaliwo kati omuwala oyo waali era kati essaawa eno omuwala oyo mugagga alina ssente era nga connection yazifuna ku oyo omusajja mulamu bulungi mulamu
mulamu tayambala de pamba mulamu kubanga singa azambala singa yafadda mulamu otyo omutuukako nga mugamba nti waaye nti waliwo asatu divansi nga nti gwatoki nga ngamba okubya eddiiro tugenda kugabanira wakati nga mugamba nti anze saagala kuwadde nekamu saagala njawuloyo ate omuntu yali owo 10 nali muwadde sente ensajja kubanga yali wa kakadde oyongedde otadde mu nsawo kakati olwo nga kakutte nkatadde mu nsawo mbala nti kuliko asatu ge kubanga mugato gena na sente wa musajja sente ozisanga wange kati gayi mba nsituka yansiibuze miliyoni ya sente ng'omaze omuleeta nga maze okuleeta omuwala bagenda nansiibuza akakadde ng'ogyeko akakadde keyampa akasigale ak'omuwala kwe nali nfisse 7 yanyongera akakadde omukashi nampa ne business card era naŋŋamba nti bw'oba weerowoozezza noonyaako nkubira 25 zo gali awo gali ku pendi era nga kyategeeza naye okumanya nali nkigobye era nga siguze kirowoozo abavubuka batono nnyo bemmanya abasobola okugaana sente butereevu batono mitima mitono nnyo batono jasi lunaku lumu kigamba mbu 25 mwezi kyali tekikyali kiro obudde bwenjogerera sawa zaali zigenda mu 10 sawa busaawa nga gayi ampa business card kyenakola nga sente nziteeka mu nsawo nga business card njiyuza sere obeera olowooza motoka yo mu bondi okitegedde tuli baakufa ku muganda wange bwe ntyo nga mpona okunzigula buutu omuwala ku makya olwo nina akakadde nina ke yansiibuzza olina omuwayi asatuge omuwala nga nkubira basula omwera mu Kampala simanyi gye baalaga saabafanako omuwala nga nkubira essimu nga ngamba nti ezo zisigaze kunza ate lwaki nanga mwana gwe nti ye omuwala omusajja ampadde miliyoni 2 wangi ampadde miliyoni 2 nti ezo zisigaze nti ye ngenda nakusindikirayo 5 kukuziri ne omukisa wagujjako olwo olunaku naliko bajjajja omusajja gyatabaala kwolwo abo mukyalo babagambye bo nga balinze kubaweereza transport sijja kujja biganye mu kiro kimu n'ofuna obukadde obusukka mu 5 bwali bukadde nga bunawo ndooza nezigwamu ku sente gye nafuna era omuwala ya dakiika ntono nnyo nampa yalingira akasente kange ku ssimu mitwalo 5 nange ngabo mukyalo bandabiraawo nga buli kimu nkikyusizza embeera nga ekyuse otunula otya ng'ozitunuddeko mu ddiira awe waka esente kubanga olina enkalu olina eziri ku ssimu bwe yagenze okukola kaliyoki nayita buyisi waka bakufuweyo ekitono enye emitwalo 4-5 gikuyise mu nnaku enkulu nenfuna ezo era fakiti gule lunaku lwenkyasinza okufuna sente mu entertainment kamba lunaku lwekyasinza okupromotinga Okusiyaga singa nakipromotinga essaawa eno nandibadde nnoonya abalenzi ne mbatwalayo nandibadde ŋŋamba n'oyo omuwala ne muga nti mpe ennamba y'omusajja oyo eri essaawa zino okuwulira kati abali kuwanda just kyawo osobola okulaba nga omuntu agamba mpe ennamba ya papa dya mpe ennamba y'omuwala oyo omuwala ng'onikitinge naye ng'okyasobola okigaba sisobola n'omuwala oyo yennyini najja kati n'agamba n'omuwala oyo yennyini nkugambye si mukwano gwange omukwano gwagwawo lwa bintu ebyo yandibadde mukwano gwange naye oyo omuwala yatandika ate kati yajjukira ti yatandika okunoonya abaana abalenzi yagifula bizinesi ng'anoonya abaana abalenzi n'abatwalira gaayo oyo agenda bwadda atwala kubanga asinga kubeera Canada genda wadda kati oyo takyali mukwano gwe kubanga apromotinga ebisiyaga nze ate sikiririza mu bisiyaga teri abikkiririzaamu
abantu ababikiririzamu kubanza ababiwagira ku social media ogira baluwa ababiwagira kubanga kankubulye kino ekisiyaga kizibu nnyo kyakumalawo nga n'abali mu gavumenti abamu ku bo bakirya abasajja ba gavumenti beesonyiwe teryasobola kukimalawo abadiika tunakolagala ffenna abasajja ba gavumenti baveeyo bonna baveeyo badde mu lwatu bakivumirire mbuki bakivumirire olwedde abamu ku bo naye abamu beesuuliddeyo gwa naggamba basirise kale tubiveeko nze sina gwenja ababaddeyo tuvaayo gwenjagala kulippira eyovaayo tukomewo olina sente zo ogenda mu kyalo butereevu mu kyalo ogenda ku makya kwennyini oba oyisa gwe kyoba omanya zaali 23 ekiro enkeera 24 ku 24 nga nkeera bulungi nnyo nga nva ewaka obukadde 2 nga mbuleka mu nnyumba obwo nga mbuggalidde nga nkwatako obwo 2 nga neyo kya tawuni Kampala nga nsooka nshopinga nga mbashopingira bonna mpale masaati biki nga nsooka numba eri wansi muguni mu DT mu wino nga nsooka njola kilo 10 nambaawo meso bagijjukira ginatwala eyengoye nguzaawo nyingi nga tubayima nga tozitano nga ziba nnungi kajange Messi kanakolango omungira ngenungi yaliwo iyi namutwalira empale ati nayi namutwalira bonna nabatwalira nembalugula kilo 10 yange eyengoye nenjiteka ali emabbali kati ati nesooka nnoonya ebikumba nenyingira ekiduuka vilinganga moze kujaye nga aguze benzi mujangu nkuvugemu mchokanga mulese uwe ngakawa ngwirayo kuli ku Rolex omanyalawo nti unga omanya de buttons gulu kati abewako bakubiro bagambo otya saba kubira mbanda bagwako bugwe wagula buguzi ngoyi nze nagula buguzi ngoyi abewaka okutuuka yogenda nabagwako bugwe naye nabakubira nembabuuza gundi ayambala size ki gundi ayambala size ki gundi ayambala size ki buli nambulira size gyayambala mu kiwato engatto biki olibagamba like atusagirako busagi like ali mu comedy we ate omuntu yagambye okutunona sima okutuweereza transport atuzza kakati munange nga nyingira kiduuka nga obimanya nti ate kati ebyabiba ate kati bebibaamu enjawulo endala era we mbadde ngenda okugamba olwo biba nga yali luddawa sabiyo singasooka nyingira muguni nga mu kiduuka awo ngasooka nfuna ebyakabi waliwo sikaati gye naye akimanyi oli yala naye yagenda mu kyalo ate yali akulembedde nalongo ayinza obutakulembera otyo nalongo nga yakulembera ensonga zonna agamba yala wange ajali e Kampala nja tujja kuddayo yatudde buzisite naye yalabirawo nga muleetedde ebikumba ebyakabi otyo kumba ebyakabi awo tukwataganya awo ntuuseeyo mbuuziza jjajja obubuzi babutunda nigende ewa Sserwanga awo ngende ewa Sserwanga ng'agituseera bitya n'embuzi ng'asuuza embuzi 2 mu 7 naye nga ngisasulanga asasula akasanvu n'akanaana gwomanyi ng'ozikutte azikwatako naye buli azikwatako asuubiza osala embuzi naye tagisala azikwatako tomanya mbuzi ayinza okuba agireetera mu bifi naye goba azigula 2 oyo musajja nazigula eya Christmas neya Christmas neya 31st olwo mukyalo bakutunulira batya balaba mugagga yeetala bonna babuuza Messi bali mu bwameri ne toti bebuuza omusajja musajja kiki abanga yateeze gutulera kakati tugenda mu site eyo mu kikuubo e Masaka tuli ne habi habi ambuza naye papa sente wazijjeewa kyekibuuzo naye kibwedda kyenjagala okuwuliriza saamuddamu ngamba mbubalabala nti bwe 5 nga muwa bwegi taleeta ezo zikubeere mu guba guzimbyewe nga zikubeere mu nsawo teyaddamu kumbuuza kibuuzo nga tugula ebintu awo omanyi banguzo ga sirika omanyi ffe tuli baku byalo byerinaanyiganye ne mukazi wange oyo nga ngula bintu ngula ebyeno waffe ngula ebyeno nga tubigula nga tubiteeka kamotoka awo nga tutuukawo ewa Senga
sengayo muna umule mirembe kuba sengayo yamukuza tumwagala nyawo umule mirembe senga gyali senga namali nga tubiteekawo nga n'ebyaffe tubitwala n'ennaku enkulu tuziyitamu enkeera nga tugenda ku beach e Nabugabo nga tujooga Nabugabo n'abaana ate ebiseera ebyo twalina Waswa yali muto mwayambadde ekikumba kyewamujidde mu ttawuni Waswa yali muto twalina Kigongo na Pase twalina Kigongo Pase ne Shali betwalina abasigadde bali tebannazaalibwa Waswa nga ye muto kakati Waswa Jumongo kano Kajumongo atawanika ke kaali katonye ebiseera kaali ka baby noza kaali tekanabana kaali myezi ndozanga mukaaga musanvu bwezi omwana waatuulira ebyo ebiseera omwana waatuulira myezi ndozanga bwezi tyawo nga tuyita mu nnaku enkulu bulungi nnyo ng'ate neka tukomawo nga waliyo akasente naye muganda wange Ekisiyaga kati muva mu kyalo tukomawo city mukomawo bo bamuzeeyi bayogera ki ku mbeera gye wajja bamuzeeyi bali tebasobola kwewuunya kubanga bakimanyi nti abaana b'e Kampala bazze tebategeera mbeera muwayi bano bokaboka abajayo ate ne bano bennyini era nabo bennyini olugero lwa ssente ezo tebaalumanya kati nsobola okugamba essaawa zino Abiosi bw'alaba vidiyo eno abula okwegoga ssente lwajja okujjukira atasobola zeegoga lwa nsonga tasobola zeegoga lwa nsonga nti ate ng'ojjeko okutuyamba nze nazifuna ku bwongo bwange okitegeera siina kye nali ŋŋamba nti oba kino na kino kyenkoze mukomawo tukomawo ewaka asangawo endala ziri ku mmeeza ziri awo ŋŋamba naye papa sente zino gwe sente kolaki zireke tukole bukozi tulabe bigenda muzikolamu ki ezo kati ezasigala era zaali zakkola byawaka kubanga TV nali ngenda kugula mu faliso oba kuki nali nina ebintu byange ebisinga nga mbirina era zaatuyambako waka omusajja waliwo damu n'omusanga osobola kumugamba mutuga butuzi yo kyamujjukira nyinza nabutamujjukira bwafaanana kuba ebbanga ddene ego okuva 2012-2013 biseera byadda yagejja oba sikyo nga yatoni wayinza okuba yafa ayinza n'okuba yafa kisoboka naye kati ku ezo ssente zonna omuntu agenda kukola atya okumalawo Ekisiyaga kino simanyi ate n'abayaya abo banneegezaamu nzijukira ne Messi bw'anaaba alabika vidiyo kano waliwo gaayo omu sijja mwatula linnya ye kuba ate ye erinnya ndimanyi gaayo oyo okusinziira ku bikolwa bye naye nnyini yalya neegomba kubanga ovanga ku muntu akunona akubira akasimu ng'oli waka n'akunona ewaka n'akutwala mu supermarket n'akushoppingira ebintu ng'ashoppingira omukazi nga musajja era Messi bw'anaalaba vidiyo najja kujjukira kuba nagamba Messi mperekeraako n'okusinziira ebigambo gayo bye yayogera Biba yali ayawulira essimu eno Biba nanga neegwe omusajja oyo nemugamba era namugamba ndi omusajja ono Omusiyazi kusinziira ku njogera gye Biba yamwekengera kubanga essimu yali mulawudi lwa nsonga bwe twayingira mu supermarket nzijukira bulungi nnyo ne kuba twalina Messi oyo muto wange twagenda ffenna mu mmotoka kati tuuka mu supermarket nze ndowooza oba alinayo ebyayagalayo nankuba kabina ate nga shoppinga byoyagala okitegeera nawe n'oshopinga nenshoppinga nembironda byonna nembireeta ewaka migaati biki ebikola ewaka sukaali biki naye nemugoba ngomaze omulira ebintu ebyo byonna birya nabifuna ebyo naye nemugoba nemmanya kati ono gyatutwala yonna tugenda mu Kikemu
be bantu babiri ato yi mumanyi erinnya mumanyi bakwegezezaamu emirundi mingi mirundi ebiri si mingi ebiri kati bannaye omuntu alina kukola atya olina kuba na mutima mugumu kubanga abo basajja bakunoonyamu nnoonya yonna kubanga n'abakazi bennyini wekituuse kati kubanga abakazi ku bakazi nabo bennyini beenoonya mu nnoonya yonna mu 2012 wabanga asobodde okuwa miliyoni ya 25 kati ekitegeeza ne miliyoni 5 basobola ozigaba oli ng'ayagala akuyingize mu kintu gwe kyomanyi Kiyaga kiringa kidiinidiini gwe munnanga ali eyo atulaba omusiyazi nga yazze n'ateeka ku mmeeza emiliyoni 10 n'akugamba just kiro kimu kyokka toyogera 10 kingi kingi kati essaawa eno ku bantu abantu bali mu kuyaggayagga gwe kimanyi nti obwavu bungi mu ggwanga ennaku zino kati ngambe miliyoni emu ne miliyoni emu kati osobola abaana bagenda nze kati mpulira bagamba simanya bwe weerikodinga bwe mwerikodinga nga mwesiyaga baba buli omu bamuwa miliyoni 7 kati oyo gwolengera gwe bakuba emiggo abazungu essaawa yona bajja bamutwale oyo bamukoledde passport naye bakubye omwana emiggo nkugaye bamukoledde passport simayo bakyalina n'omugongo oyo baba talina passport bamukoledde passport bamuwadde visa ne air ticket emutwala ebweru oyo nkugambye aisaawa zino agende bugenzi ku airport bali mu mwenyiga biwundu agende bugenzi kuki ku airport agende nti nze njagala kugenda Canada oba America tasula ebyo ebya express abasajja abalina sente agabuga baagala kunzitira eno mumutwale abasajja nkugaye kati essaawa zino wateekeddwa okuba nga waliwo neyamu contactinze kati nange bwenveeri nenkisinga musajja munnange ngamba kubira gomanyirawo nti sente ozifunye kasita weerikodinga nga muli mumukwano nibasooka ne bandiga emiggo gyange ate tolaba abayimbi tulina kyogende tolaba abayimbi ng'anoonya sitanti ayinza n'okwekuba mu mmotoka bamwogereko nti accident omuntu gwe bandikwatidde mu Kiyaga bandimuwadde ekibonerezo akalabba kasinga gobalaye bwe mba kyakulaba ng'oli mulamu etteeka lino libayisizooza linaakola muganda wange nga gwe nze kintu tusooke oza muzeeyi anaalisayininga muzeeyi kubanga ndaba naye emikono misibe giri mikono giri mabega misibe siyinza kugamba nti muzeeyi anakijja kukkiriza etteeka lino ekyo siyinza kukikugamba kubanga simanyi muzeeyi ye kyalowooza era si gwe gusoose okujja kuba yaligobako andi kati ate kati etteeka yaligobako kino kirala nnyo simanyi na lwaki baliteesaako mu paalamenti essaawa eno babyongera bandibadde tebabiyogera nako ebyo ebintu kubanga sebe ekintu kiteeka mu paalamenti y'eggwanga nga kirabwa ensi yonna mubanga abakiyayipi nga bakyongera abalanga mbanga abalanga ng'abalanga nyegenyege balanga nyegenyege bamulangira mu koroba abantu bawoza babijjayo kumbe eno bakiwa hype ni muntu ayagala gamba iki okitegeera kubanga buli bw'okyogerako era mwana ene emboozi kwegamba bisaga bino kwega tetwandizemu nabyogera kuba buli bw'obyogerako abantu ne bawulira ssente zebirimu banoonya contact birimu ssente naye etteeka ddyo linaayita sijja kulimba simanyi naye nganze papadi nganze Saalongo ngamba abasajja abandi balaye ekigambo nganze kyenteesa oba kyensaba kiri kimu etteeka likwega biveewo balemena kuddamu kubyogerako ffe tutandike kufeffetta
Nabakole ngono. Bwe tugamba nti nno akakundi kali wano kali nateete. Kali bulenga. Tukaguddeko obuvunaanyizibwa babukwase. Babukwase abantu ba bulijjo. Anti bajja kuyita ojja sanga nga bokyezza omuntu. Okuba kutwalira amateeka mu ngalo. Nedda ssebo. Zokulya ekisiyaga nziba. Kubanga ne wono ogamba okubasibira mu makomera era bajja kukolerayo. Nziba. Okumpa milioni 5 ndi ekisiyaga. Nziba emitwalo 10. Papadi. Nziba kubate nsobola n'okwewolereza nabbadde nzibira baana bange. Papadi. Yikati ate sinze Salongo tabba. Atwala butwazi. Salongo tabba. Tetwenza na muvunaana. Yoga Salongo ti yabadde abbira baana we. Papadi. Ebigambo bye bisembayo. Simanyi mozo batukyalina obudde. Ebigambo byange ebisembayo. Mbozi gyonyumizza. Mbozi okusinzira ku mbozi nga ne kubikemo byoyiseemu. Omwana ali eyo. Ng'ali yala. Ayinza kwekuuma atya n'atakemebwa kutwala milioni 2 ze bamuwadde. Obwongo bukuumire mu kunoonya emirimu muganda wange. Obwongo bukuumire mu kunoonya emirimu. Kusse emmeeme eyo nga tewali yaje kukusizza. Beera mugagga ku mutima gwo kyali wange. Kubanga obwo buntu butono nnyo obugenda okwonoonera obulamu bwo obw'omu maaso osanga wandibadde owangala n'emyaka mingi. Wadde nga waliwo abagamba nti nze okuwangala nga ndi mwavu. Ekinene mpangaala ekitono nga ndi mugagga. Naye teri kisinga bulamu. Buno obulamu bunyuma bannange. Obulamu bunyuma. Obulamu nga bulamu. Bunyuma. Muganda nga obulamu nga bulamu bunyuma. Kasitoba nga oli mulamu nga n'obulamu bulamu bunyuma. Nga oli mulamu nga tolina mukasi. Nga tolina ne bwoba tolina ssente leero oba tozirina enkya zijja. Enkya zijja. Leero nsobola okuba nga ndi mwavu sirina ate enkya nenfuna nnyo. Ninneerabira ennaku eno gye mpiseemu. Osobola okumala emyaka 2 ng'oli mwavu. N'ofuna ssente mu bbanga. Abazadde abalengera omwana nga atandika okusiba enviiri z'abakyala n'amugambe mwana wange muveeko asiba enviiri. Ayambala balance zimuyita eno zikoma eno. Abazadde ababiyita abaana ebate ne boononeka ne bagenda ebati. Okwonooneka tekuva mu kusiba balance na kusiba nviiri. Anti oli omusiyazi aveeri n'atandika okulengera empale ezikoma eno. Nze siganye. Gwe bazirengera naye abayagadde bamulengere. Oyo omuzadde atayagala kumugambira ku mwana we. Kati nze yo omugamba omwamagezi ki? Nze omu ku bazadde abatagala bagambira ku baana. Wangi? Omwana owange nze mufuula kyenjagala. Omwana okusiba balance. Wuliriza bulungi muganda wange. Omwana okusiba balance tekyonoona mwana. Okusiba enviiri tekwonoona mwana. Nze kitange. Ebyo mbirese nga example. Nze kitange. Yantwalako ne ku poliisi ne bankuba emiggo lw'enviiri. Nayonooneka. Omwana we musanga ayingira loogi ne mugambako mwana gwo olagawa. Ekyo kyanjawulo oyogedde ku balance na kusiba enviiri. Mbirese nga example. Ogaye toyagala ayagwera ku mwana wo. Omwana owange nga mwana we ne mugamba abantu abakulu tobayitako nga tobabuuzizza. Ekyo kyanjawulo. Anti kugamba mpa byakulabirako. Ebyo byonna bivaamu omwana okukola ki? Okwonooneka. Kati gwe toyagala bamwogereko. Bwana amala okwonooneka ate ng'ogamba bannaye omwana annemeredde. Omwana okuyita ku bantu nga tababuuzizza kibi. Omwana obutabuuza kibi. Ate omwana okubuuza nga ayimiridde kibi kaabe mulenzi. Kubanga ffe twakula tubuuza tufukamidde. Wabula omwana oyo okusiba enviiri nga tonnaba ggwe okumuvunaana ggwe atamuzaala nti yasiba enviiri asiba ne balance. Sooka omubuuze ki ekikusibisa enviiri. Ayina okuba naye n'ensonga ze. Yalaba Bebe Cool ng'azisibye oba Bobi Wine. Okiwulira? Okusiba enviiri Bobi Wine essaawa zino erinnya lyaliko oliraba. W'amaanyi nnyo mu ggwanga. Ebbanga lyonna abadde asiba balance ng'asiba enviiri. Enviiri yazisalako ng'atuuse ekiseera ng'ayagala okuzisalako.
yayagala azisale kutiri yamusindiikiriza. Teri yasindiikiriza Bobi Wine kusalako nviiri. Yazisalako yekka. Bobi Wine muleke. Tulina kyakulabirako. Kyakulabirako nnyo. Yagenda n'okubuko n'awasa n'okuwasanga enviiri era nki. Nsibe. Kati gwe oli oba oli nazaala wange oba oli ani gwe nga bondaba nga nsibye enviiri ondabira mu kifaananyi kirala, nsibye balance ondabira mu kifaananyi kirala. Ebikolwa byange n'endabika yange byanjawulo. Sibula batulafa. Okitegeera bulungi nnyo. So mbantegeere bulungi wali. Afadi sibula abatulaba. Gwe sigambe kusiba togenda sibula. Ngenda kusiibula naye njagala bantegeere bulungi. Omwana wange nze nga bisaala kuŋŋambira ku mwana nga by'omugamba. Nga by'omugamba tebikwatagana. Kubanga abazadde abantu abagamba ku baana abasinga ennyo okunenya abaana b'abantu be basinga okuba n'abaana aboononefu. Omwana wange mugambe nga kyo ky'ogambye nti mwana gwe lwaki oyita ku bantu kyanjawulo kizza oyinza omugamba nti kigongo lwaki tobuuza naga agenda obuuze taata wange kubanga wamwonona dda toyagala bagambe ku baana bo. Ebintu bino ebyokwonoona mbukunyonyodde bulungi muganda wange. Okwonoona kwanjawulo. Omwana wange mugambe nga by'omugamba nga byebyo nga bwe mbikumenyedde by'ogambye. Okitegeera gwe mpito ngambe pase tabuuza. Omwana ayita ku bantu. Nyatera waliwo okuŋŋamba nga n'ababo bayita ku bantu era nga nabo tebakola ki? Nabo tebabuuza ate nga be bakyasinza okuba nga tebalina mpisa. Okitegedde bulungi. Nkutegeera. Kati nze omwana owange gwe baabo tebalina mpisa oba tebabuuza. Bw'omugamba nti tebayita ku bantu n'akitegeera kyanjawulo. Era njagala buli yali yantegeere bulungi. Nze saagala kuŋŋambira ku mwana nga by'omugamba omwana wange tosobola bigamba wuwo. Sooka otereza ababo abali mu makaago then ate ojja olumba abali eno ewaffe abange. Yenze Papadi de General Kaliba Bawabi Basaalungu. Mbaagala nnyo mwenna bali ku Wonders Just mwebale kulaba ate mwebale kutuwuliriza na kutuwa budde bwammwe ne muteekayo obudde ne mulaba ebintu byaffe bino. Habiba mtumireko. Habios the pretty Nalongo yonna gy'oli nkutumiddeko ate nkwagala nnyo ate nja kwagala ebbanga lyonna. Kati olwo abasajja abawulunga Moze awo ensala weviirayo. Moze mukwano gwange nkutumiddeko nnyo. Bwetyo tubadde olunaku olwaleero tubadde tumboozi ya Kisiyaga n'abasajja bano engeri gye basaasaanyaamu ssente. Omuzadde ng'oli eyo omwana wo omukuuma otya? Bw'akusabiriza akaleega omuddamu kigambo ki ekigenda okumugaana okugenda ku kakadde kali? Bw'akugamba nti njagala kunywa ku soda n'omugamba nywa mazzi. So biri side bbiri. Ndowooza teri ayinza kumalawo Kisiyaga okuggyako Katonda yekka. Ate ne Katonda okumalawo Ekisiyaga yamala kwera nsi yonna. Baali bagiyita batya? Sodoma ne Gomora. Yebijjako awo ngenda kufuna ku Reverend Mayanja twongere ate okumanya Ekisiyaga ky'omu Bayibuli ekyo kyekyali kisinga obukambwe ekyo. Kale tukomyawo for now. Ndina omusajja wa Megatron Media naye alina ebizibu bye nja mukyazaamuko atubuulire ye biri bitya eyo saidi eyo. Mubeere bulungi mweraba for now. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.